Munywani wanje nikutangirira program eyebyamagara amazina ndicho butungi charity kandi program egi nekushikibwaho abakazire health products abine byo kunywa ebiri kucungira indwara zitari zimwe na zimwe kandi nangwa ezimwe no kuzitamba no bashanga omumaduka gone byo kunywa byabo kandi nangwa na za supermarkets zone zikuri hihi omwihanga ryona omwabazi ogu turi ahandwara ya mino okujunda kwa mino na nokutwa kubasa kumakanwa kitu kali akayonjo okugira ngo amino gitu gakaguma gari agahurire twine Dr. Marunda Ambrose nokuja kwa natwara program egi okubasa kureberera amino gitu twikirize tuzo wa doctor. Amanya gange Dr. Marunda Ambrose nga ndi musawo wa manyo nkolera ko International Medical Center Mbarara branch. Dr. nani nkushabango tutangaze okujunda kwa mino erino nerijunda ritaningashi okujunda mino nokuha yagala bagamba nti akamwa yemira y'omubiri nti buli kirwadde ekisinga kiyita mu kamwa kati bobeera nga okumye omubiri gwo nga mulungi okumya akamwa ko nga kalungi oba ojja kusobola okubeera n'omubiri nga mulamu. Ya okudda ku kibuuzo kyombuuzizza erinnyo okudikeyinga kwe kwokulaba erinnyo nga lizeemu ekituli azinga ekigambo dike bwe kibeera nti ekintu kibeera kirungi mu ntandikwa naye nekyonooneka kati erinnyo nga lino ogenda kulisanga nga liri bwe riti nga teririna buzibu naye kati bwe litandika okudikeyinga oba okwonooneka ojja lisanga nga lizeemu ekituli kisobola okuyitira ano kisobola okuyitira ano kisobola oyita wakati anywhere kati kyekyo kye tuyita okuvunda kw'erinnyo. Ekiri kuleetera okujunda kwa mino niki? Ekisingira ddala okuleeta amanyo okwonooneka ekisooka mmere gye tulya. Kubanga emmere eno tumanyi nti buli kimu kirina ekirungi n'ekibi. Kati omuntu ayinza okugamba nti mmere ate ereeta etya okwonooneka kwa manyo. Emmere eno ereeta nti emmere ennungi ng'ogirya era egasa omubiri gwo. Naye kati buli lw'ogirya n'obeera nga toli mu kugisennyaamu mu kamwa, toli mu kugiggyamu. Ekyo kye kikuviirako amanyo g'okukola ki? Okwonooneka. Kubanga emmere eno bw'emala n'etuuka mu kamwa evunda. Kati bw'evunda evaamu acids. Acids zino ze zidda ku linnyo ne zitandika okukola ki? Okulimenyaamenya ne ziryonoona. Dokita, tukayerinda tuta okutajunda mino? Omuntu okwekuuma ku manyo okulaba nga tegasobola kwonooneka ekisookera ddala and ekisinga obukulu kubeera kusenya. Abantu bangi tusenya naye ate engeri gye tulina okusenyaamu si yentuufu. Kati n'osanga omuntu ng'amanyo ge gajjudde bamuyita kaboole mu Luganda nga gajjudde kaboole obukyafu obwo bwe bubeera mu kamwa bubeera nga buviirako ki? Amanyo g'okwonooneka. Kati n'osanga ekintu ekyokubiri nti omuntu abamu basenya naye tebafaayo ku wakati w'amannyo wano nkoze ntya okukiriiningawo. Kati awo tugambira abantu nti osobola n'okozesa ka floss, tugiyita dental floss mu lulimi lw'abamannyo. Kabeera ka thread nga kano nti kati kano ke kakuyambako okujja emmere. Akawuzi kano ke kakuyambako okujjamu emmere ekwatiddemu ki? Wakati mu mannyo. Kati ekyokusatu engeri gy'osobola okwewala amanyo g'okwonooneka at least n'okyayirako dentist n'akucekinga. Anaakubulira nti lino lyetaaga obeere ng'ogira bw'otyo okole amagezi gano olitangira okwonooneka libadde ligenda kwonooneka. Then ekyokuna toothpaste gwe tukozesa mu kusenya. Toothpaste oyo alina omugaso munene nnyo nti naye agenda kukuyamba amanyo go okweyongera okuguma kubanga abeeramu ne fluoride y'ennyabo. Nibyokulya ki ebinyine kwerinda okugira ngu ntakajunda mino? Ekyemmere ekyo kintu kiri bwe kiti emmere emu eyongera chances amanyo g'okwonooneka, chances zibeera waggulu nnyo okusingako ku mmere endala. Kati emmere nebeeramu sukaali omungi tetusobola agamba muntu nti giveeko. No, naye tukugamba nti at least bw'omala okugirya making sure ng'osenya. Oba beera ng'onyumunguza mu kamwa obeere ng'okiriyalinga eyo emmere gy'okoze eki?
ng'emmere gy'olidde kubanga issue esinga ebeera mu kusenya ne bw'obeera ng'olya sukaali otya naye nga amannyo go gasenya bulungi sukaali ajja kuleetera ate ebirwadde birala naye kasita obeera nga amannyo go gakuumye nga tegaliimu sukaali oyo gw'olidde gajja kubeera nga tegakola ki nga tegoonooneka kati oli bw'abeera nga amulya naye nga tasenya tafaayo kati ekyo kyekiviirako okwonooneka. Dokita n'emirundi engahe yinyine kuba ninyeza miino na munongo mwizooba shime kuba ninyeza miino ganje emirundi engahi? In most cases twadvisinga nti emirundi at least 2 oba 3. Yeah. And mu mirundi gino 2 oba 3 tugamba nti at least ku makya then n'olweggulo ng'omaze okulya sapa omaze okulya ekyeggulo n'emisana bw'oba osobola okutwala akasenyako oba okola ku mulimu ng'osobola okasitula naye nga omulundi gw'okumakya guno ng'wakazuukuka n'omulundi ogw'olweggulo ng'omaze okulya sapa gye gisinga omugaso kubanga ku makya ogenda ku cleaning out breakfast gy'olidde. Twadvisinga nti bw'oba oli mu kusenya ku makya n'osenya ng'omaliriza okulya breakfast then olweggulo n'osobola okugyamu bino byonna by'olidde emisana gyonna. So kati emirundi gy'okusenya giri mu mirundi 2 oba 3 kubanga n'okusenya ennyo nakyo kirina obuzibu ate n'obutasenya nakyo kirina obuzibu kati tulina okwekipingira mu limiti eyo nga tetukikola nnyo ate nga tetwewala kukikola naye nga tulina okukikola nga tulina okukikolera ensonga. Tulina bakugira ngu abaana bato wabahereza ebikulya nanka amino gabo nigarakka kujunda. Dokita, nibyokulya ki eby'abaana batashimye kuba nibarya ebirikuteganisa amino gaabo? Nga bwe nkugambye mu ntandikwa nti tulina ebintu bye tuyita sweets ebiwoomerera ebyo kati kangambe cakes kangambe sweet chocolate okimanyi nti ennaku zino bye birabirira abaana ewaka bamaama abamu basuddewo obuvunaanyizibwa bwabwe kati buli lwakomawo abaakomawo ne sweet ne chocolate ne wati kati ebyo byo engeri gye bibeera nti it's already broken down glucose it's glucose kati obuwuka buno obw'omukamwa bwanguwa nnyo okumulyako ne buleetera amannyo gaffe okukola ki okwonooneka. Bwe ngamba ku buwuka okubulyako saagala abantu bagambe nti waliwo akawuka akaleetera amannyo okwonooneka nedda ekyo tekiriiyo naye mu kamwa tulinamu obuwuka obutuyamba akamwa kaffe okubeera nga tekawunya ne bukompiitinga n'obuwuka buno obwali tuleetedde ki ebirwadde kati obwo tebulina kulya ku mmere gy'olya kati bwe bubeera nga bugiriddeko kyova olaba nti bo bumala ne bufulumya acids obusagwa obwo obwa acids kati obwo ne bugenda mu maaso nga bulyaki ne bwonoona amannyo gaffe naye nga mu byokulya omuntu kasita obeera nga bw'olya biscuit olya chocolate olidde cakes beera ng'osenya at least nyumungu zaabwe beera nga tolina access n'ekyokulya kyonna olina okubeera ng'okijjamu. Omwana nga muto amannyo ge ga mugaso nnyo kubanga omugaso amannyo ge gasinga okubeera nago nti ge ga positioning gano aga permanent nga gajja kati omwana oyo tuba tulina okumukuuma nga amannyo ge kiki tetugajjaamu nga gabeeramu paka obudde bwago obutuufu nga butuusa okola ki okuvaamu. Kati nga bwe nkugambye nti ennaku zino abazadde abasinga buli lwaba ava ku mulimu ayitira mu supermarket n'anoonyayo ebiwoomerera kubanga bye bisinga okukolera abaana bye bisinza okuviirako ki abaana amannyo gaabwe okwonooneka. Then n'ekirala mulimu amadagala agaviirako abaana okola ki okwonooneka ate ng'eddagala erimu sisobola agamba nti tebalimuwa kubanga wali oba otuuse mu kusevinga bulamu kati naye ng'ekisinga nga tuzze ku waka nga tuvudde ku by'omu ddwaliro ewaka omuzadde alina okubeera ng'alabirira omwana ono bw'abeera nga muto nga yakazaalibwa jjukira oba oli mu kumuyonsa kati mu kumuyonsa kuno ky'oba olina okubeera ng'okola funayo akawero akayonjo okateeke mu mazzi obeere ng'omusiimuula ku gaamuzize ku enjino obeere ng'ozisiimulako okwewala nti n'amata gano gaali mu kunywa engeri gye gaali mu sukaali gajja kusigala mu kamwa ate gamuleetere gaamuzize okola ki okwonooneka. Then abaana bano bwe babeera nga bali mu kukola abaana bwe babeera nga obalina bakuze bafunye amannyo beera nga oba brushinga kubanga kiba beta omuzadde na brushinga omwana we below 5 years omwana aba tamanyi ku brushing aba tamanyi kusenya bulungi kati kiba beta n'omuwa obudde n'omusenya bulungi
kubanga ano ntera ofuna abalwadde n'agamba nze oyo tayagala kusenya naye ng'omwana gwagamba wa myaka 3 kati kye tuba tulina okukola ennyo okubeera nga abaana bano tubayamba bwe kituuka mu kubrushinga ne tubayamba bwe kituuka mu byokulya ne tubalimitinga tuleme kubeera nga tukozesa biscuit nga tukozesa sweet nga tukozesa chocolate ng'ekyokulya kye tulina okubeera nga tukola ki then tubayambe babeere nga basobola okusenya okiri nitwe program ekiri ebyamagara kandi waheza kutwegiitaho ndikyo obutungi charity turiyo ntugamba aha ndwara ikwasire aha maino na n'akanwa kitu okutwakubasa kukakuuma kari akayonjo bitu waza kutwikiriza aha bw'edakiika egi tugaruke tuze omu kahumuro kakye nabwanyuma tugaruke dr arikwongera kututwara omu kicweka eki. Imbakurise mu kahumuro kiri mu program ebyamagara Dr. Tichumwina hariyo natushobora ebindi bingi ebikwatire n'amino gitu bitu nankuyusya mu program egi nekushibwaho abakazire health products abine byo kunywa ebiri kucungire ndwara zitari zimwe na zimwe kandi no kuzitamba bitunjo mu maduka agakuri hihi na za supermarkets omwihanga ryona. Dr. nanisha bangu utworeke uko umuntu okwashime kuba nayeza amino gi rero kikatwera obundi kumanya umuntu okwayine kuba natwasa yaba nageza mu budde bwe maze mu mbalala wano kye kirwadde kyensinze okulaba mu balwadde ba wano nti almost 85% bajjanga amanyo gaabwe obuzibu bwe galina buli kushibwa ki yakusenya nti abantu tukozesa nnyo amaanyi mangi kati ne tulwanagana nnyo n'amanyo gaffe ne tugaleetera ki ne tugaleetera obuzibu so mu kubrushinga nga bwe tugambye mu ntandikwa nti tuba tulina kikola at least emirundi 2 oba emirundi 3 at least 3 times but not less than 2 times kati nga mu ngeri eno mu kubrushinga osooka n'obeera n'akasenyako nga kano bwe kali nga tekaliiko ddagala kati bwe kabeera nga tekaliiko ddagala n'osooka osenya omulundi ogusooka nja kwa advisinga nnyo abantu beewale okukozesa ennyo amaanyi nga bali mu kubrushinga kubanga amaanyi amatono kye gajjako kyekintu ekimu n'amaanyi amangi kye kasobola okukola ki obukyafu bwe gajja mu manyogo tekiri nti oba nze bwe mbrushinga nnyo nja kwemphasizinga point amanyo gange gakkiriningibwe nekitasobola kuvaako kiba tekisobola kukola ki tekisobola kuvaako kati bwe tubeera nga tuli mu brushing we advise nti omuntu atandikire waggulu eno ng'ali mu kusenya kubanga byosenya bigenda kuva waggulu bigwe wansi so in this aspect oba otandika twadvisinga abantu okwewala nnyo this movement kubanga osanga oli nga ali mu kusikrabinga akamwa it's better at least nobeera nga okola in a circular motion and in a gentle energy engeri gye ndi mu kikolamu kubanga bw'obeera nga amanyo go gasenya bulungi tojja kubeeramu na bukyafu bwetaaga amanyo kugakola ki kugascrubbinga kati we advise nti obeera nga ogiraba oti mpola mpola n'osenya bulungi nodda ne ku surface eno erya nayo n'ogisenya bulungi then bw'omala nodda wano wansi nandijjukira kuno tekuli ddagala nodda wansi n'osenya bulungi amanyo go no making sure nga gakoze ki nga gatukudde n'ogasenya bulungi kati bw'omala omulundi guno n'osenya olulimi olulimi n'olusenya bulungi bw'omala okulusenya n'onyumunguza n'owandula kati bw'omala okuwandula kuno n'oyoza akasenyako bw'omala okawoza n'oteekako eddagala era mu kuteekako eddagala lino toothpaste twadvisinga nti oteekeko size nga ntono nnyo nga akashaza yes size y'akashaza kati nobeera ng'oteekako kajja kubeera nga katono kukasenyako kati oddemu osenye bulungi omulundi guno ogwokubiri then bw'omala n'odda wansi era nga bwe tukoze mu ntandikwa kati bw'omaliriza wano ng'omaze okusenya you spit osobola okuwandula omulundi gumu oba 2 naye toddamu kunyumunguza n'amazzi toddamu kuteekamu mazzi mu kamwa amalusu ago osigala ogamira lwansonga nti toothpaste
abeeramu ne fluoride. Kati fluoride ono ayamba amannyo gaffe okweyongera okukola ki? Okuguma. Kati omuntu bw'abeera ng'asenyeza n'amunyumunguzaamu n'amazzi toothpaste, aba amannyo ge agakirininze naye tagawadde mukisa guli ogw'okweyongera okuguma. Kyova olaba nti advisinga nnyo abantu okubeera nga beewala okukola ki? Okubeera nga banyumunguza toothpaste. Yeah. Then bw'omala okusenya bw'otyo okwata ka frosco nga kano. Yeah? Obeere nga osobola okujja mu mannyo go ki? Emmere eno eba ekwatiddemu. Osobola okateeka wano bw'otyo. Okateeka ku ngalo bw'oti. Kati bw'omala okateekako n'ogenda wano n'okiriininga. Such that kubanga akasenya tekasobola kukiriininga wakati mu mannyo wano. Akasenya tekasobola kukiriininga wakati wano. Kati ka frost kano ke kayamba ne kakola ki? Ne kajjamu eyo emmere yakwatiramu ey'ennyabo. Omuntu yagira ekiina omuriino ninga shi yagira okushashira ino ninche kyayine kuba nakora na munonga eki twakweta nka first aid. Omuntu erinnyo nga limaze okwonooneka first aid ki? Nfunye nnyo abantu bangi oli n'agamba nti nali ntambula mu baasi ne bampa akadagala kano, nali mu bus park, nali mu taxi park ne bampa akadagala kano nti erinnyo we liba likuluma. Mwatu bw'oteekawo tekagenda kuddamu kukola ki? Tekagenda kuddamu kukuluma. Naye kye nnina okugamba nti first aid omuntu gy'asobola okufuna ng'erinnyo limulumye kwogera na dentist we. Nti osobola okwogera n'omusawo w'amannyo yasobola okukuwa ekitandikirwako. Kubanga obudagala buno bungi abantu we basinga abantu ennaku zino bakwata painkiller. Nagamba nti nze erinnyo linumidde mwezi mulamba naye mbadde mmira painkiller. Mwatu painkiller eno ne bw'ogimira tegenda kuwonya linnyo. Ne bwe libeera nga lirimu ekituli ne bw'omira painkiller ejja kujjawo obulumi buli, naye ekiri mu kuleeta erinnyo okuluma kijja kuba tekikoze eki. Ate bw'obeera ng'ogenze mangu eri omusawo asobola okuyamba n'erinnyo lyo n'okola ki? Ne batalijjaamu n'olisigaza. So kye tulina okwewala ennyo abantu okubeera nga tweself medicatinga okwewa eddagala. Then ne bino ebyamadagala bye tugulanga tetumanyi ani alikoze likola litya. Kubanga lumu otuula awantu oli n'akusomera eddagala nga lijjanjaba endwadde 100. Nakugamba lino oliteeka mu linnyo teriddamu kuluma, lino oliteeka lyoza amannyo ne gafaanana nga kiki. Kati ebyo byonna in most cases biba bigenda kukuleetera buzibu. Kati tulina okubeera nga tetulina kufuula basawo baffe abamannyo okubeera nga bali far from us. Tulina okubabeerako nti bw'obeera ng'olina ky'owuliddemu nga tekirina omwo gendayo omubuuzeeko. Bw'obeera ng'erinnyo lyakulumye genda gy'ali. Naye twewale nnyo ebintu eby'okwewa amadagala kubanga bye bireetedde amannyo go oluusi ogendayo omusawo ng'ettama lizimbye. Kati ebyo bye tulina okubeera nga twewala. Nimbaasa ntakurinda miino ganje kuguma gali omu kara yaago ey'obuzarranwa. Amannyo go osobola gakuuma otya nga gali white. Ekisooka amannyo tulina ogakuuma nga gali mu kala yaago. Kubanga bwe tugamba nti nga gali white, like otunuulira erinnyo lino eno ye kala yaalyo. Kati bwe tubeera nga tulikyusiza ne tuliteekamu another color which is whiter than this, eyeba treatment teeth whitening. Naye kati ekibuzo kye kibadde nti nkuuma nti amannyo gange nga gali munakyo kala yaago. That is. Kati ekisooka bye tulya. Kubanga mu bye tulya bino mubeeramu emmere gye tulya nga yeeyonoona amannyo, estaininga amannyo, ereeta amannyo ne gajjako obuntu bwa black oba kaboole. Emmere nejjako obuntu bwa black stains, like ng'amajaani agamu gasobola staininga amannyo gaffe. Ne curry powders ezimu zirina stains zisobola okustaininga amannyo gaffe. So kati kye tulina okwewala nnyo nga tunagakuuma nga mayonjo, tulina ogakuuma nga bye tulya nga tubirimitinga. At least ne bw'oba nga tobirimitinze nti sigenda kunywa caayi ataliko majaani, naye bw'omala okumunywa brush. Then ekintu ekyokubiri brushing. Kubanga ye ekintu ekisobola okuyamba okuggyako obukyafu bwonna obuli mu mannyo. Ekyo kyekyokubiri brushing. Then ekyokusatu stain gundi flossing. Nga bwe nkugambye nti oyisaamu ka thread yako akawuzi ako n'obeera ng'ojjamu. Kubanga erinnyo lino we litandika okufuna ekituli agamu gakyusa kala ne lifuuka lya black. Doctor,
umuntu twakweza kushasha rino ninge rino ryaheza kujunda yarukuretera iwe norora gururota. Yeah, and the treatment in most cases esinzira ku stage kyerinyo gyeririko. Waliwo amannyo agabeera nga gavunda gonna nga kino kyonna ekyo oba kyaggwako nga tosobola kuli preserving, nga tosobola kulisigaza, n'osalawo nti eryo olijjemu. N'osanga erinnya erimu nga lirimu ekituli naye nga tekyagenda wala nnyo, eryo erinnya osobola okulisementinga. Then ne wabeerawo erinnya oli nga ze n'erinnyo nga limuluma, ate ng'oliraba yes lirimu ekituli naye tekiri wala nnyo, oba kyagenda wala naye limuluma naye ng'erinnyo lisobola okupreservingibwa, osobola okumukola gye tuyita root canal. Treatment eyo tusala erinnyo ne tulijjamu the pulp, omutima gw'erinnyo olwo ne tugusikamu, then omuntu n'abeerawo n'erinnyo nga terisensinga naye nga alirina. So it all depends stage ky'omuntu gy'agiddeko ne financial implications sometime, kubanga treatments ezimu zibeera za bbeeyimo ate nga abamu tebazisobola, kati byonna kiba kisinziira in such aspect. Doctor, obw'obwomu obundi obunkureba oyine bwo n'obwa mugasho ki? Obuuma buno kati eno mpiso, eno y'empiso gye tukozesa. Omanyi kati tekinologi akyusa, osobola okuva ku biri ebya okozesa syringes n'oddako ku eno. Then kano tukakozesa mu cementing, kayambako okubeera nga kafuna sementi n'oteeka mu linnyo. Kati kano bakayita ka amalgam carrier, so kaba kayambako ng'oli mu kusementinga. Eno bagiyita dental syringe. Then zino bars, zino ze zituyambako okusala erinnyo, maybe ng'erinnyo lirimu ekituli nga oyagala okulikiriininga oba olina okuggyako obukyafu bwonna. Kati buno bwe tukozesa mu kukola ki? Bwe tukozesa in most cases tukozesa eno entebe yetuyamba nti kati eno entebe eriko ekisobola okukola buli kimu, esobola okwoza, esobola okusala, esobola okukiriininga. So in most cases ebyo bye tukozesa enyama. Ngenda kwebaza olwa omukisa guno gwe muleese okubeera nitusobola okusomesaako abantu baffe, kubanga abantu bangi we bajja wano bajja nga olwedde balina obulumi, atuuka akugamba bugambi musawo gyamu erinnyo, olumala okulijjamu n'agenda. Kati naye we wabeerawo search opportunities, muno mwe tusobola okuyita ne tusomesa abantu ne bakola ki, ne bayiga engeri ki gye basobola okukuuma amannyo gaabwe b'akamwa kaabwe nga kalamu. Injangu byonna mwabishoborokerwa abikwatirine na Amino hamwe n'akanwa kitu Dr. yabishoboreraje tindi kuza kubigarukamu, kandi program keji ebyamagara nebahoro rwo kubanza shaisha tunekicwekaze kiro kusya shahina kandi wano ntirangu program ejo bundi yakusiga no garuko direbo rwo kubanza rukurataho shaha mwenda zo mwabazyo konka mwena bwe sekondeje twikirize tubase kuhenderera program yetu. Twaba twine Dr. Ambrose Marunda we yabana twara mu kicwekeki nitubendeza kurara kurungi nasigara ndico butunzi charity tubugabwa nizo berindi.